Gubalese kuno kuba bagalana agende kula ku girlfriend. Omwana oyo Semaganda Martin. Kimuleka ludda omuwala. Semaganda Martin omwoyo gwe Mukama agumuzikisa. Inze ndi omu kwabo abatakkaanya na bantu bonna babiri. Taata eyakoze ekikolwa ekyo n'omwana kye yasoose nzija kumenyera bwenti. Story eno ya breakingiddwa nga omwana yamaze okufa. Wabula omwana eyafudde yazze kulaba ku mukwano gwe omwana omuwala ayina emyaka 14. 14 omulenzi ayina emyaka 18. Kitegeeza waliwo ka gap mu constitution y'eggwanga aba akyali muto omuwala newankubadde ng'omulenzi naye muto ne constitution aba akoze ekikuze aba akuze. Kati ekikolwa kino ekyakoleddwa 1 okujja okuleeta akamuli wennenyeza Semaganda omugenzi. Tusooke tumanye ekikula ky'abazadde abali traditional, abazadde enkula y'abazadde omuzadde omufirika yeeyisa atya. Omuzadde omufirika yatya. Tulina bannaffe bali mu urban areas abagenzi ba piikinga kiri right. Omwana ow'obulenzi Ebuloni ajje wange n'omwana muwala wange aze ne mukwano gwe. Tetwerabira tulinamu abazadde abakyali ku nnono ziri ez'edda. Watandika ddi? Kuva ddi? Oyani? Anonye eki? Omuyita otya? Kati omuzadde omufirika oyo owaffe gwe twogerako aba yakukoze dda kyakukoze kyonna. Ffe tulina abazadde be twakola nabo ku byalo be tumanyi nga ke kakutanda n'osangibwa mu luggya mu luggya nga tolina kye baakutumye. Ezo ziba mbooko. Naye tekankusesene kano abaana baabwe bakakana nga bazaalidde ku nzija. So traditional parents, abazadde baffe abalina ennono ziri ez'edda, abaana kye tulina okusooka okumanya nti Semaganda we munenyeza nze nganze okubeera nga teyasomye omanya kiki kyayingira. Kubanga omuzadde ono bambi akwata akasente ke aweerera omwana agende ku ssomero. Ate n'ebikolwa ebiyitingana ku mitimbagano bye balaba abaana tandika okugenda mu bikolwa ebyokwegadanga oba ebyokweyagala ng'abato ku muzadde kiba kimunyiga. Ate era alaba nga omwana agenda kwononeka. Remember omwana ow'obulenzi Ebuloni bw'afunyisa olubuto muwala wange future ye esanyalala nnyo singa Ebuloni lwa nsonga omulenzi ye agenda sigala akola ki? Agenda maaso n'emisomo gye, agenda maaso n'obulamu bwe. Omuntu abeera affected ng'omubiri natural, omubiri guwukuuka, ayongera okukula, afuna n'obuvunaanyizibwa obulala ng'ate muki nga muto. Kati omuzadde yenna ekikolwa kye wadde kyakoleddwa mu busungu, naye omuzadde yenna afunamu obusungu n'okunyiiga okwo. So kati Semaganda omwana oyo eyafudde wennyinza onenyezaawo nti ekikolwa kye yakoze yategedde nti waliwo abazadde ataagala wadde n'okwesembereza okulaba ne muwala wadde akimanyi essomero lye mulimu lya abaana bawala na balenzi naye tokimulaga. Era tunyamulekalaga kyesibyayokola ekikola ki kinyuma. So kati kyasuseewo okutuuka mu maka ga muzadde waki nazzikuno omuzadde wagenda otuuka nga omwana yatuuka nga maka g'abazadde nga kiri official. Ate era kyajjanga nga mwenna muli bakulu, omwana muwala mukulu n'omulenzi mukulu. Kitegeeza okwegerezeganya okwammwe wakati ababbi n'omuzadde asobola okukimanya nti mwana wange nagundi mugundi wazze omulaba ku mukwano gwe. So kakati nzirayo ku sayidi ya taata nze munenyamu ku ngeri emu bweti. Essa ly'obusungu oba ekigere ky'obusungu n'ekibonerezo kye yakozesezza kyayitiridde. Weewaawo omwana ono yakoze ensobi okujja ewaka mu makaago n'ekimuli kya Valentine, naye ate taata obusungu bwe wakozesezza
teyafumiitiriza kiki ekiyinza okubawo after, because at the end of the day amateeka bwe gakwata bakuvunaana omusango gw'okutta, you becoming a murderer, oli mutemu kati. However much oli muwalawo, however much basaze mu makaago, the fact is yafudde, essaawa zino oli muki musango gwa butemu, that is manslaughter, wassa omuntu. So penalty yaagwo yakusiba emyaka egiwerera ddala, simanyi penalty egamba ki, naye kusibwa ebbanga eriwerakoko. Then n'ekirala ng'abazadde kano kange nganzi, yes, mu biseera nga waliwo ekikuguddeko problem kwa kiri kati abadde kifuuse kizibu, sooka onoonye engeri esolovinga naye nga tereseewo bbwa oba kiwundu kitajja kuwona. Ebuloni bakugamba omwana mulwadde saa zo tuli ku seeti, tova ku seeti kudduka kufuna piki wakirigo ogyevugira oba ovuga emmotoka sooka onoonye ewaka gyafunidde ekizibu ani ali okumpi, tulinawo eddwaliro nti yabati ye omwana oyo mutereko ku ddwaliro kanzije. That is how you going to settle, obwongo bugenda okukakkana oyiye kiki ogenda okuzzaako mu butuufu. Taata ono singa kyamuguddeko n'asooka n'akkakkana oba n'asooka n'anoonya engeri one either okwata abaana bano n'abagalira mu nnyumba n'afunako omuntu omulala asobola okubeera nga abeerawo, because taata singa yabadde ne mukwano gwe oba omuntu omulala yenna nga amuli ku kido bali babiri teyandibuukiriza kola ki kikola kino kyakutta. Weewaawo bandisobodde omudisipulininga omwana naye tekyandituusewo awo, ewe yandibadde muntu omulala yenna naye ngazze. Ekyokubiri ng'omujulizi, taata okubya omwana ono ne waba tafudde waliwo omuntu akakasa bino ekikolwa kyabaddewo kosa n'ogamba ote nga bagambye nti wamusitudde mujja bweru mulumiigiza mu nnyumba. Kisoboka mu kulowooza kwange okutono omu busungu buli senga wabaddewoko third party asobola okuyambako, asobola okugayidinga oba okuyambako ku busungu bwo buli okubukozesa ekituufu n'okulingamuko oba ne mukola okusalawo kuki okutuufu. So tuvumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo, era tuvumirira ebikolwa eby'okunyiiga n'okola okusalawo okubi. Tuvumirira omuntu okusalirawo mu busungu obungi. Kivula waliwo bwe bagamba nti oba onyiize nnyo ne mukyala wakiri nnyo amazzi emmeme kakkane so that react after. Kati byonna byabaddewo ne poliisi yakakasizza nti omukulu ekola ki emulina yamukutte, so katukkirize amateeka galamule, wabula ate era n'abazadde b'omwana omulenzi tusobola bajjako kiruyi kiri kye balina, obusungu bwe balina n'okuwoolera kwe basobola okwagala okukola. Ne tusaba nti wabeewo okukkaanya n'okutegeeragana, Mukama yabasinga okukola ki okulamula. Amaka gano gasangibwa Matugga Mabanda mu ggombolola y'Egombe munisipaali y'e Nansana nga kigambibwa ge gabaddemu ettemu lino oluvannyuma lwa Herbert Lumu Ssemaka mu maka gano okukakkana ku muyizi Martin Bukenya abadde atemera mu gy'obukulu 18 era nga abadde muyizi ku ssomero Hillside Senior Secondary School e Matugga n'amukuba okutuuka bwe yamusse oluvannyuma lw'okumusanga nga twalidde muwala we gwe yabadde asoma naye ku ssomero lyerimu ategeerekese lya Christine Akamuli. Kitegeerekese nti omuyizi Martin Bukenya Akamuli yakaleese waka w'abazadde ba muyizi munne nga taata wa musanze n'amugalira mu nnyumba olunatandika okumuwumiza agakonde ensambageri wamu n'emiggo egijje Martin mu budde. Omusajja engeri gy'okwata omwana wa muno okuba omusanze ne muwala we n'otuuka okumutta kinene nnyo, fetulaba kyabadde kinene nnyo. Okusinziira ku batuuze bategezeza nti bagezezaako okumenya enzigi z'ennyumba eno wamu n'amadirisa okutaasa omuvubuka ono naye ne balemererwa nga b'obuyinza bagenza okutuuka nga Martin mufu nga ne Ssemaka Herbert Lumu
ataddeko njabala. Olw'ensonga nti w'okubira omwana n'otuuka okumutta kitegeeza nti oba okigenderedde, siga nti oba bwabadde busungu nedda kugamba kyabadde kigenderere, olw'ensonga nti omwana oli babadde basoma ne mwana munne, ate ng'ekirala w'osooka kubuuza nti ono akimye ki wano, kubanga abaana bonna gye twasomeranga twabeeranga n'emikwano. Naakuba omwana okuva ku ssaawa 2 okutuuka ssaawa 3 okutuuka ssaawa 4 mpaka essaawa eyo n'ajjayo emiggo ne tuwira nti yakubisizza n'amayinja. Obukambwe obungi obusukkiridde bazadde bannange mbasaba si bulungi. Abatuuze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu amyuka akulira ekyalo kino Robin Nalujja bagambye nti taata yakozesezza obusungu bungi nga yandisoose kulowooza ng'omuntu omukulu ng'obusungu tebunnaba kumusinza maanyi. Ekibuuzo ekiriwo tiye tayagalanga ku muwala muto ng'ate batugambye nti ne maama we yamuwasa wa myaka 13 mukazi we. Lwaki yakubye omwana ng'ate omwana we abadde mukulu aweze emyaka 17 era guno agamba agenda kuweza 18 guno aweze 18. Ekyo ddala kiyinza okukusa omwana wange. Nenange neewuunyiza omwami mwe musajja munnafu kuba n'obusungu bwe ate ku bwana kubanga bonna babaana oli omwana bwe yasse asoma n'oli bonna basoma ku ssomero kale awo nange neewuunyiza nnyo. Banira bavumiridde ekikolwa kino nga basabye bekikwatako okuyigga musajja mukulu ono agombebwemu obwala era avunaanibwe. Gavumenti tusaba poliisi bamanyi familizi z'omwami oyo eyakoze ekikolwa ekyo ekibi eyatemudde omwana wa banne ng'atayise mu kumubonereza anoonyezebwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Rachel Kawala gwe tutuukiridde ku lukomo lw'essimu agambye nti poliisi etandise okunoonyereza ku ttemu lino. Poliisi ematugga etandise omuyiggo gw'omusajja ono eyakkakkanye ku muvubuka w'emyaka 18 ono n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa nga okunoonyereza kulaga nti Bukenya Martin omugenzi ono abadde asomera ku Hillside ematugga nga ekikolwa kino olwamaze okubeerawo kigambibwa Herbert n'addukawo awamu ne famire ye. N'ekirala omukulembeze wa NUP aliko obweru Robert Chagisetamu Geneva Senate osobola okutemera mu kkokuba. Okay, wetugenze wetwasembye okwogerako ku Ebron Media nabadde nyabye ntematema neŋŋamba nti omuntu ali mu kifaananyi kya Robert Chagisetamu ensi nnyingi ezimutunuulira nga the potential former presidential candidate abamu gwe bagamba nti yawangula era naye n'avaayo n'akyogera lwatu nti yabbibwa ki bubbibwa ng'ennaku ziweza 32 nga tali mu bantu be tali mu maka ge tamanyiwa waali watuufu. Awo waleetawoko obunkeeke n'okubuusabuusa ensi mw'abaali kati seneti bwe beemuyise okubaako byattaanyi oba byayogera interview wetugikoledde abadde ajoyinize live ye ey'okubeerako submission gyakola eri abangereza oba abazungu abawulire kiki ekigenda mu maaso naye mu bino byensuubira byandibadde nga byensuubira yatasobola kusubwako nako. One, Robert Chagisetamu abadde victim mu ddembe ly'obuntu eririnyiriddwa lye bagamba wano eggwanga Uganda. Robert Chagisetamu mukyala we yalabibwako ko ng'atulugunyizibwa. Robert Chagisetamu alina abakulembeze be abali mu kibiina kye abakyali under prison abakyasibiddwa nga bavunaanibwa emisango egy'ekimpatiira nga gye bwagamba. Tasobola kusukka kwogera ku bintu ebyo bwammanga naddala n'okulaga ennaku z'amaze nga takisesinga we tetusobola kusubwa Robert Chagisetamu butayogera ku ye n'ebitongole ebikuumi by'eddembe ebiri mu maka ge ebimazeewo ennaku nga biganyi n'ab'eŋŋanda ze nga biganyi n'abakulembeze nga biganyi ne ba human rights activists abagendayo okwakisesinga ewakaawe era mu ebyo byennyini example zetusobola
zisuubira nti tesobola kusobola kwogerako ze interaction oba ze gye tuyita social media conflicts eziri ku Twitter oba X eziri wakati we ne CDF w'eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba ebibadde birungesebwa ebyava nako n'ensinga international community okuvaayo okuba toki okuvaayo okutunuulira tweets z'omusajja zakola so kitegeeza nti bino byonna Roger asuubira okuba nga abyogerako era asuubira obbikola wabula ate era Munnayuganda ayagala kumanya what is next after this kyekiyinza okuvaawo after this kino kibaddewo one eddembe ly'obuntu lirina ebitongole erirwanirira kati ebitongole bino bimala okufuna omu ku victim lwabadde bakulembeza era bwe bayogera nako mu EP oba European Parliament bagenda kuvaayo bakakaza oba bakuteekese mu nkola ebyo byabagoberera era tusuubira okuvaayo ne order eira ekiwandiiko nga kirabula oba ekiwandiiko nga kitegeeza okuteekesa mu nkola ABCD mu nsi eyo omukulembeze gy'abaavuddemu omukulembeze oyo gy'abaaviiriddemu ng'ateekayo okwennyamirakwe ate era tusuubira ne President General Yoweri Kaguta Museveni essaawa zino naye okutunula era abagoberezi b'ensonga okulaba kukuba tooki ku biki ebyo ebivudde mu summit because bino byamawanga gonna ate nga bwe twayogera nti mu nsi buli nsi zaateekawoko ebitongole ng'ebyo nga zi UN okuyambako ensi endala ku biba bitagenda bulungi politically socially economically mu byonna perspective zonna baba bajja butereevu okuyambako so tusuubira nti ne gavumenti yennyini ejja kubaako byetereeza oba ejja kubaako byekuba mu ttooki okwekkaanya buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi